So Heroes Day mu ntandikwa yaayo yali etegeerekeka okurecognizinga abantu abayambako olutalo naddala abaali ba civilian. Ekyesikiririzaamu nti okusasula Luweero Triangle n'aba baveterani abalwanyi nti kuyina kubeera kwa lubeerera nti tukeere nga tubarecognizinge tubasasule bafe babeerenga gwe omuzukulu w'aba World War babanje olutagwa. Okubeera muzira nga waliwo gwabakola ng'omuzira bw'oba butunula ne Uganda yokka kisinziira ani ali mu buyinza. Nti wate okubeerawo ekkomo singa Museveni baatukolera lisiti y'abantu b'okurecognizinga ba heroes abali historical ab'e Luweero ne tumanya nti bali 2 bali 4 nga olaba ba Martyrs ab'e Namugongo. Catholic Church ne Protestant tebafunayo ba Martyrs bapya ne baga nti kati Namugongo y'omwaka guno bafunyeyo ba Martyrs ne babalangirira. Kino tafiye ne si musirikale ye yeefuula bwefuuzi ne naye ayina ennamba. Interns basasulibwe Gavumenti egamba tekiri sustainable tesobola kikola bagenda basasula because ekyobutasaba basasula tekiri sustainable. Kirwa ekitali sustainable obutabasasula tekiri sustainable. Kati ono gwe bawadde obwa minisita bwa health bwa state era ensonga gye yabeerangako nga akikulembera akakiiko k'ebyobulamu ku parliament kati kizze kiri mu ngalo ze ne minisita we yakulembera n'okulembera okwekalakaasa banne. Tuyinza kuvuga motoka nzaamu n'ogamba parish chief nti gwevuga egaali. Lutindo wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira osibyeyo otya ampuliriza eyakoze olwaleero weebale wonna w'osinziira okutuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo. Peter Kibazo nembeera mu studios za Radio Simba okwanjulira program Lutindo ennaku z'omwezi 9 June olwaleero Heroes Day. Nina Ibrahim Semujunganda yambadde kala za PFF n'akakofiira ku kakofiira waggulu kuliko ekifaananyi kya Kizza Besigye. Semujubuuza abantu abawiza Radio Simba sibone banyevo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malamusiza mu linnya lya Mukama Katonda w'ekitiibwa. Bye nyambadde tebiri paati ya kubuuza naye akawungeezi k'olwaleero ku ofiisi yaffe ya PFF ey'Ekirinnyawo ekira banna PFF nga bakulembeddwa Jati Masumbuko, Kansala Yudaya, Sekiziivu, Nandere, Kimirante bampise nti balina kye baŋŋamba nentuukawo awo ne bantonera ente babadde nga 10 ne baŋŋamba okusala keeki ne basulako ennyimba ne baŋŋamba ogw'omuzira waffe ne babwa ensonga nyingi ne bagane nga temunzizizaamu amaanyi nonaali badde njagadde okuwumula nkyawumudde bampadde ente bage twawulira nti oli mukono olima olunda bampenya naye ente erabika bulungi era ninda bagumajje mugamba agitwala nkola agirunda namperezanga sente zivuddemu so kwekundaba nga nyambadde bino badde ndowooza nigenda mu meeting ntono ya PFF naye nga bagenze kundikira yalinga ng'omuzira waabwe. Ampuliriza Lutindo Semujju lunaku lw'abazira variously ekisooka nti luli twali wano nenga nti gavumenti yagamba tegenda kuddayo kubeera na celebrations zino ez'awamu ez'ekkololo ebyo byonna naye nti akakati twagala kukolanga mukolo mutono olwaleero mu birala byonna nti bagenda kuteekawo ekijjukizo ekifaanananga ndowooza wano niya tuwasi ndowooza bali Rwanda Rwanda buli lwogenda ne bakutwala ku genocide memorial ne bakulambuza bagifuula digito kati ne bakuyisaamu mu byaliwo n'ebirala abagenze Nuremberg eriyo eya Holocaust nene nnyo
ba making sure nti olaba ebyaliwo with the feel that never again wano ng'NRA akajja obojjukira waliwo obuwanga all over especially mu Luwero Triangle nga babu paradinga naye oluvannyuma babujja ku luguudo what is that place called erinnya lyawo ndyerabidde we wali nawo babuteekawo bagamba nti ekisooka tujja kuteekawo ekifo awanaabeeranga ebyafaayo bano baali mu lutalo egindi bano bakola bwe bati bano bakola bwe bati President Museveni ebirala leero abadde anyumya emboozi y'olutalo naga nti naye agenda nakusinkana famire z'abaali eruweero nga nti ajja kusinkana nabo it's 40 years later balina okubaddaabiriza nabo balina requests ezaabwe baga nti babajje mu ministry gye bali babulirayo baagala ekyabwe ekiri singular semuju lunaku lw'abazira ba Uganda naye ndabye ng'oluliiriddwa specifically NRA kati Heroes Day kubanga Museveni ne banne be yaba nabo mu nsiko bakuze ennaku 3 bakuza January 26 ng'okubajjukirirako olunaku lwe bawamba gavumenti January 26 1986 bawambira gavumenti ayina emyaka 12 n'emyezi 4 kati mu gw'omwenda mpeza emyaka 53 nabadde Makerere nsonyiwa okulandaga bampisenga omugenyi omukulu Micho ne complex nga balinayo solidarity dinner ne magamba navaana emyaka 28 nga bonna bali mu audience yali yazaalibwa nga tikuli n'omu yali muzaale bampisenga ndi sister kati Museveni mu Uganda olwaleero bwe baabala abantu mu 2004 abantu ebitundu 7 ku buli 100 be bantu milioni 31 nga bali wansi wa myaka 29 abantu ebitundu 7 ku buli 100 nga bali wansi wa myaka 29 ku bantu milioni 46 nga milioni 14 zokka zizazaalibwa oluvannyuma lw'emyaka 3 ate tunakutuuka ku 4 kati olwaleero ku bantu saatunudde mu kitabo okujja nayo bulungi ku bantu milioni 46 ziweze nga 52 oyinza okusanga nga baaliwo Museveni ng'awamba nga baba bangi nnyo bali milioni 10 kuba Museveni we yajjira wano okubala abantu okwasooka kwali kwa 1991 twali abantu milioni 12 kati bw'ojjako abafudde tetukyawera 10 Museveni bye yasangawo ng'awamba 1991 population census yagandi Uganda ena abantu milioni 12 nga wayisewo emyaka ng'etaano nga Museveni awambye kati 12 bw'ojjako abafudde tetukyawera 10 so ku milioni 46 waziyita 5 olwaleero Museveni alina kunyumya ebyo naye madde nkyakugamba nti akuze ennaku 3 lwe yawamba obuyinza olwa lwe yatandika olutalo olwa Tare 6 ne luno olw'abazira nga June 9 olunaku olwo emanzijukidde nanzijukiza lwatandikibwawo ebigendererwa byali nnyo bya abataali bamukwata mmundu abalina ebintu bye bakola mu lutalo of course mateeka bamukwata mundu bayagalanga nnyo okuliorganizinga abo abatakwata mundu mu nsiko naye nga bakola omulimu munene naye nga bizibu lumu Honorable Amanya Mushega yali annyumiza nanga Luweero bwakaluba ne basalawo bagende bamufulume nga babali bubi we yali 983 anangamba nituteesa ntugenda kusimbula era bagenda okusimbula nga akulira ekibinja ekigenda yali Fred Rwejema
Fred Rwejema yali overall commando w'amagye nga Jim Muwezi wa intelligence, Haji Kigonga overall political leader, Amanya Muchega nga political commissioner. Eyo gy'amaanyi bagiyita Western Axis. Muchega yali anyumiza kinyagala okutuukako nti of course be baasooka okuwamba territory. Ne Museveni abawandiikako kitono kubanga teyali involved ne muganda we Sale tebaali involved kati abawandiikako kitono. Western Axis yali mu Rwejema, Kigongo, Jim Muwezi ne Muchega nga be bakulu. Kati okuba omukulu teyaliyo nga bawamba ne Sale teyaliyo, awo mu kitabo kye balimu katonotono. Naye wenzija yanga nti bali eyo mu lusozi batudde bali abikajjo. Yago omusajja najanga alinga mulalu naga abasirikale bo boti babalumbi. Kati Muchega nanga nsimu mentally kyasooka kunzija mutu naga ne Rwejema ngeje yali nga musirikale. Mangu dana atekeka formation yaga in the next 20 minutes nga tuli mu lutalo wakati. Kati nambuuza oyo omutamivu eyajja n'atulabula nti batulumbye mu magye era olwama otulabula yene yeetambulira n'agenda nti kati oyo omubalanga ki, kubanga bano baali bafokasinze ewali abakulidde Western Axis, Kigongo, Muchega, Jim Muwezi ne Rwejema. Nanga nti baba kutumala chances are high Western Axis yali na collapsinga. Ate success yotalo nona yatandikira mu Western Axis ne bawamba Fort Portal ne bajja ne bawambe Kasese yotandika kwolekera kujja kuwamba Bitono. Kati tunyumyamu awo abakola ennyo mu lutalo nanga nti kati oyo omutamivu eyataasa whole leadership of Western Axis kutaddamu nakulaba ye omubala otya contribution ye osobola otyo giquantifyinga n'omuwa ekitiibwa. Nga Muchega kyali ategeeza nti waliwo okubeerawo cut-off ne tukkiriza nti abantu buli omu yakola contribution ne tutajjaayo omu ne tugaa nti oyo yayitirira. Nese mugyomanyi ndooza ne baguma yakyalawo gye bayita is it the grave of the unnamed or unmarked soldier. Yagaa nti bano bakola byonna naye tetubamanyi ne bateekawo ne bagaa nti kati eno ye celebration y'abasigadde bonna America bwekola yo. Yes, kati nekino kyali kitekwa okubeerako ekkomo mu ntandikwa kyalina amakulu because mu nsiko nanjogera ne Colonel Fred Bogere nanga Museveni yalina black book yekai yali akipinga details ne record nti yakirina ekitabo nga bulina kwatekamu ne date yali muyanyumiza nti Nasuru Izaruku batuuza high command wa Army Council mu ntandikwawo nga Editor Mwine ya Army Commander. Abasirikale Museveni yabatuuzanga ne bemulugunya kuba bakulembera nanga Izaruku nayimirira n'agamba Museveni nti ojjukire ennaku z'omwezi weziti ti Tumwine oyo yeeyagaliza nnyo twawamba ente n'agamba bamusaliremu nyameno bagiyita ani baguma nti onyanko ete mulya nte mutuguzanguze wenyame ebeera soft eyo njagijjukira erinnya lyayo Bisenge ati bagita Bisenge erinnya lya Luganda linyuma nnyo njadijjukira enyame Namulanda ekyo zimbadde bagita Namulanda bw'osala ente munda waayo wano ku mbiriizi munda mulimu ennyama eri very soft era ne baba bagitunda enkolo baba bagitunda mu meat packer kiro yene webeera ku mutwalo gumu ebeeranga ku 3 bazungu bagyagala nnyo baginona very soft kanaga nti okumanya Tumwine yeeyagaliza basala ente naga buli emu bamusaliremu Namulanda yalina okulya Namulanda era okuva olwo nga yalya Namulanda mu nsiko yali kamanda si yali ebiseera si yanaga kakimanya okugirayo nti Izaruku bw'amala okyogera Museveni n'anona ekitabo kye takinone kulaba batu Mwine alya Namulanda naye kakasa nti ennaku Izaruku zagambye zeezo yagamba Museveni agenda okukebera mu kitabo kye nga Izaruku ennaku zagambye zeezo. Museveni n'aseka n'amugamba alina kichwa ya mutawaana nnyo n'amaziga ne gakulukuta. Kati mbadde nkugamba nti abantu abalwana nga ba Museveni balwana mwalimu abantu ba bulijjo entandikwa y'olunaku luno yali yakuliorganizinga nnyo abo aba bulijjo abataali bakwata mundu bwe baatuuka wano
1987 babagenda emmenga awo mu lubiri ne babawaranka nazo ne zireeta obuzibu. Kyali Gonzo yali alaba ali kuranka yemu ne ba Museveni ne batandikira ku Major General ne bamufuula ba brigadier. Museveni ye yafuuka Lieutenant General. After batandika ne ba Major General, I think Museveni tumwine Salero ejemanani kati Kyali Gonzo namuleeta ranka. Ebintu bibiri ebyanyiza ennyo Kyali Gonzo. Ekisooka Museveni we yatandika okuwa namba z'amagye. Yasooka n'aziwa abafuronasi abamu nga tebabalabanko n'abalala baafa. Natandika RO ye Museveni yali RO 001. RO 002 Eriya Kategaya. Era ndamanyi abantu abakola ensobi nga balowooza nti Eriya Kategaya waze honorary brigadier. Eriya Kategaya yali musirikale teriyo honorary gwe bawa namba kigongo talina. Eby'omubuuza talina namba. Era ne mu bitabo bya high command byasooka Kategaya bamu recordinga nga Busendi yendoza yagana okufuuka omusirikale alingo tafie nesi musirikale ye yefula bwefuzi nene ayine namba. Kakati bakyali Gonzo ekibanyiiza omanyi byamagese mu bintu bikutabula ne namba zafuuka obuzibu. RO 001 Yoweri Museveni, RO 002 Eriya Kategaya n'abalala. Kati yasooka nalekako abafuronasa bano Kyali Gonzo nga alaba ali senior nnyo. Yali badde mu 10 erisooka naye ali eyo bamu 3. Kakati ne batukoga baranka ne bamuteeka ku ranka CM ne ba Museveni naye ng'alaba abadde ku ranka yemu nabo. Era we yali ava mu lubiri omudaali gwe bamuwa yagubba ku mugongo yeti yagenda mu piping ceremony n'afuluma n'atambula n'obusungu n'agenda. Kati bino birina okubaako we bikoma. So Heroes Day mu ntandikwa yaayo yali etegeerekeka okurecognizinga abantu abayambako olutalo naddala abaali ba civilian. Mwabangamu n'abasirikale naki kwambale nga nti abasirikale bo olw'okwonosirwa nnyo olunaku lwabwe balinayo ebyo babawadde emidaali tarehe 6 balinayo 26 nga balolekedde bano. But eventually lwagenda amakulu galugwamu ne luva ku historical significance ne lugenda kati ne mu bantu abalala kati mande naba wano kumawulire ga NTV nga bataddeko ono Namaganda omwana yafiire ne Buddo kwaberangako Dr. Lukwiya ne balugaziya ne bateekawo ne komiti eyo yaberangako Eritu Mwine at one time Professor Kagonyera yali chairperson nga omulimu gwabwe nga mulimu ne sente mu budget ogw'okunoonya abantu abagwanidde baali recommending za president bana approving. Kati Museveni gogambe aluzizaayo bw'atandika okunyumya ebyolutalo n'okunoonya ba veteran aba ayagala kulujja wano ewaaba Namaganda ewaaba Lukwiya aluzeeyo eri ku bantu be abaali mu nsiko. Unfortunately nze nga Museveni yajjano nga nyina emyaka 12 n'emyezi ena yagenda mu nsiko nga nyina emyaka nga 7. Era lumu nali neewuunya olutalo lw'Eruweero ng'abazze okubanja abaga nti ba veteran nga baali tebannazaalibwa ng'olutalo basikire ebbanja mulimu bwogamba nti baana baba veteran simujunze nkyabanjeza waldo jjajja wange yandekera empapula n'agamba nti ye tebamusasula sente zaabwe zajja ne kaadi y'enjiyina nze mbibanja lwakuba nabulwawo okubanja bw'onajja n'ogamba nti oli wa first world war second abantu bagenda kwewuunya naye bw'ojja ng'obanjaza jjajjaawo is understandable naye Luweero baveterani bayo tebaggwa. Nze mbadde Bukasa ewaffe Kasokoso wawa ne bajja ne bawamba ettaka ne bagamba nti baveterani naye nga bali wamba singa obukulu. Museveni yagenda musiko nga ndi 7 years abayita baveterani abawamba ettaka nga bamuntuuse n'okubazaala. Era neraga nti yagala bali bagenda kunguza mu kibira ky'e Bukasa n'entya buti nsonyi zino nenga nti ne wakaligeera aba veterans bawambawo ni wanewandegera bawamba kati veteran yafuuka code yakufunirako bintu and I'm sympathetic. Museveni wanagenda okunoonya aba veteran because just assume nti yatwala abaana katugambe waliwo emyaka 7 golooza yayingira mu nsiko bw'aba yali gyali yenkana nange myaka 5 mu 3 kakati bw'aba yayingira nga mukulu
wa myaka 13 12 nga yingira maybe myaka gyaba muntu abo 23 years 24 batandise okuyingira bajimu wezi bayingidde 7 mukaga Besigye yawezeze emyaka 7 ngali mukomera kati abo Museveni bayagala okusinkana ate abo bali abato mwalimu abakulukulu kuba Museveni yagenda okukoma wano ndoza atandika okufuga nga ali 44 emyaka yagamba kati aweza 82 ati abali myaka gya Museveni abakulu nabakadde nasanga mama wange Janati Mukwaya Dubai ku kisaawe nga nyino kwata ensawo mulaba amaanyi gamuwedde era ne mukwatya kumbaka akamotoka kajja ne kamutwala abo Janati babeera mu nsiko mpaka kuvaayo Kazola yangamba nti yayita manyi nti omukazi amabere gasobola omugwako nange enjala yatuluma n'atunya Janati nti Mukwaya nga takyalina bere ku kifuba nga ali fulati ali ng'omusajja njala. I think bye bayitamu ebyo byali humanly nga bijustify ng'okujjukira bye bayitamu n'okurecognizinga nenze kyesikiririzaamu nti okusasula Luweero Triangle n'aba baveterani abalwanyi nti kuyina kubeera kwa lubeerera nti tukeere nga tubarecognizinge tubasasule bafe babeere nga gwe omuzukulu w'aba World War babanje olutagwa kubanga twali etteeso nga tugenze mu Cattle Compensation nga ndi mu committee ya Parliament kati Museveni yagenze okuva yazzeeyo ne bamubanja enteerera n'abasuubiza okubawa buli maka agali ndowooza erango ne Akyoli entoba 4 nga ziri mu trillioni 10 yes buli family eri mu Akyoli ne mu family every family yagandi agala kudiringa nakyo once and for all abawente nyanya mu budget yene yabateddemu billioni wa 10 ne bakubisaamu emyaka nti trillioni 10 bobo tuwako billioni 10 ziri ku yodi kyetwasanga etteeso nga abakyala baga nti abaami be bakompensating ndese ne bazinywa bunywi nga bazeemu basimbye nti ffe tetwafunye kati n'ebyeruweero ebyo byafuuka nabyo namulanda ng'ono gundi tumwine gwe yalyanga nze nali yagambye nti mu luzungu bamuyita what steak abadde ampeereza message wano nga bwoginoonya so nze fillet steak ono omulala otagimanyi ono amanyi bumanya steak ono sibo wa mu America anti New York wala chovora byenkire nuli wayogera wano kekatambula ku program nti Baguma yagambye waabwe nagamba bana mu office ba tracking ke kasinze okuba akapiece ka anything online akange akasinze okutrendinga nina badenye examininga lwekika trendize lwakoba okuwayiriza kwani kwasemu singate ya wayiriza tewandi baddewo Baguma wagamba chafa yagamba bwenagamba nti walinga tuva waka New York nagamba banyankore mutugoze kati nakaletera attraction no chendali njogera okanya banyankore cyari cyakunyimirwa naye ko chendali newunya ndi Baguma yarabide ne wabo katagani nga tuveke New York Baguma nzija nayo ku bintu ebiri nze kachenali ndowooza n'olwaleero nti wate okubeera wekkomo singa Museveni batukolera list y'abantu b'okurecognizinga ba heroes abali historic abeeruweero ne tumanya nti bali 2 bali 4 nga olaba ba matters abe Namugongo Catholic Church ne Protestant tebafunayo ba matters bapya ne bagamba nti kati Namugongo y'omwaka guno bafunyeyo ba matters ne babalangirira kati kiri kyogambye ekya memory ez'Rwanda genocide naki kino kyekiva kifuuka diluted ndi Museveni wakera kuncha naafunayo Ssemujju amusanyusiza nga mwambika omudaali n'oyo muzira yeti bali abaali specific be balowooza nti bazze balicognizinga eyo list baali gitukoledde ne batukolera n'ekitabo era be baali badde nga gwe abaana baabwe nga basobola okubanya nti mwoyo ka contribution ba state n'ekabawo baki ekyo either ne kisigalawo nga tukyobserve ngoba ne kiggwa naye nti olwaleero buli mulundi tuli kubazira kati Museveni therefore azzeeyo wali eweeruweero Baguma leero Heroes Day ndabye excerpts
president aganti kati bali mu celebrating the what leap the gigantic leap in quantitative the quantitative water development nti kati eno development eriko n'obubale nagana naye ayagala kusinkana abaveterani abasigala banyumyemu alabe bwe bayambibwa naki ndabye mukyala Alupo ng'akomitinga government byegenda okukola omulindi guno naga nti kino ekisanja temulimu snowing kwe kufuluta nti for this one there is no snowing era ne yeebaza president okutandika kino kijja kulwanyisa enguzi kijja kulwanyisa snowing n'atuwa development numbers they are dream numbers naye very quickly ndoza atugambye tugenda ku developing tugenda kula by 8 to 10%. Those development figures are interesting. I think last week over week eri ninabe nali njogera nabo nemagamba supposing that actually we do a 10% gwataina port kiba kitegeeza nti Kenya must respond tenfold okutuwa enguudo okutuwa rail okutuwa access ku port nenzijukira omukulu yali aganye naffe twetaaga port section eyaffe byonna netanga kati nga my question was is this development going to be reciprocated eri nebirala but never mind era muganda we yabadde wano Romshana nga atubalira ne leero Mwami Museveni abadde addamu development tayagala kusemberera bwavu that was his word n'atugamba nti ye yakyawa abaavu okumuliraana ennaku zino omanyija jange we yaweerezaawo 959 nga buli lwagira ati ngaga ngende ewaffe ng'omubuuze ewammwe nti ate nze ndibeera wano ebbanga lyonna ne Mwami Museveni ennaku zino addiriŋŋana buli lwagira ati n'aga nti ngenda mu ggulu aganye tayagala kumuggalira bweru ng'atuuse mu ggulu kubanga yalinaana abaavu tebalinaanika n'atuwa story ye ya developinga abeewammwe amata ne gakula n'ebirala kati juzi Romshana yatubalidde wano ng'atugaa nti twetaaga trucks ezisomba amata was it 5.6 billion liters nti twetaaga trucks buli mwezi omutwalo gumu mu something okusomba obusombi amata n'atubalira namba ya coolers zetwetaaga ng'atubuuza oba gyeziri nengamba wange Romshana mwe mumanyi ebyamata naye your heroes day amanyi ebyennyanja naawe semujwaga nti I think we've burnt out the ash semuju simanyi oba ajjukira nti 27 gwokutaano yali Heroes Day and I mean Bushenyi wabyafaayo Bushenyi kisaanye okujjukira bayitanga waffe so saagala twogere kibenga Heroes Day etandise 86 tubeera nga tu conveniently kyekiki nga twerabidde ebyafaayo so sagala sagala tugende n'obugenderevu twerabire ebyafaayo abantu abangi abali mu Uganda semujju abasinzako emyaka nga 2 abantu abasinga obungi mu Uganda abirigoka nga kati bwaba basinzako emyaka nga 2 bwayogera ye expert gwe bawuliriza kati bajja kubanga balowooza nti olunaku nga luno Heroes Day terubeerangayo kukolwa atandika mu 86 ezinnaku zibeerawo abazira ne babajjukira ne baba in fact abazira tebateekebwa kubabona nga bafa ekyokuba omuzira tekigamba nti okubalwa kubawafa waliwo abazira ababeera abalamu nabo ne baba recognizinga ng'abazira so ekyo kibaddewo ate tekiri mu Uganda wokka olunaku lusi Uganda yokka nga yeerukuza amawanga amalala nago galukuza nolwekyo saagala first of all tukyogere ng'ekipya ekyokubiri okubeera muzira nga waliwo gwabakulaba ng'omuzira
bw'otunula ne Uganda yokka kisinziira ani ali mu buyinza, ani awandiika story, kyova olaba nga olunaku lwamanunula lwali 11 April bamujjukira simanyi bamujjukira bino ebintu olunaku lwamanunula lwali 25 January. So kati tuleke kwogera nga azifu 25 January 1971 webalire ddala na 25 January 1986 fe abali e Kampala lwali 25 January 1986. Ekizibu kyo kibazo babaguma nawe wegatta mbawandika story kiriza toli mbawandisi ba story so kyovulaba bino ebintu bibaawo tubisiteekebwa kubanga ebitabaawo. So tulaba nti twanadde ndaba ekiwandiiko kya abasawo ekibiina ekigatta abasawo Uganda Medical Association nga balina olukala lwabwe olwabazira. Kuliko Dr. Lukuya kuliko bangi baluku n'abalala naye nabuuziza abo banange nimbagamba lwaki tutandikidde ku Ebola oyo mu byafaayo by'ebyobulamu mu Uganda really tewali bazira before that kati abo lwaki bo tetubegeddeeko naye nate nezuukuka nezijukira nga amaze okubuuza neŋŋamba ebibiri byembuuza nabo balina omulembe gwabwe nabo balina kwe batandikira so olaba just to distract you fe waffe mu mupiira debate ya greatest of all time yemu kuzisinga obuzibu kati abalaba Pere bamanyi Pere abalaba Rossi balaba Rossi abaze ne balaba Messi oba balaba Maradona nabo baga nti yoyo fetu ni mwogizi wa Maradona. So ekyo kyembadde njagala tuloozeeko bwe tuba tulooza kubazira naw lwakuba tolina wootandikira naye singa olina wootandikira singa wafuna ebyensikirano ebyobuzira bwa jjajjawo naye lwakuba tolina wootandikira naye singa olina akuyungira ddiiru wandigenza okulaba nga kiwandiikibwa ne kiyitamu nengenda nki mu mudaali gwa jjajjawo n'ebigenderako ogenda okulaba nga kitegeeza byafuuka bya ddiiru okikyusizza nzize nga nkugamba nti buli byafaayo buli ababeerawo nga be bawandiika story bawandiika story ng'erimu abazira kyova olaba waliwo eyawandiika eyayogera luli n'agamba nti ab'enamugongo abatibwa enamugongo abajulizi si bajulizi baali baali bakyewagula traitor ningamba kale bw'otandika okulowooza ng'olowooza ku byafaayo okero kati eyatta abaana luli sentence gye tugamba bamutta death sentence n'enaku ezo death sentence yaliwo okujjako nti kati wakuwanikibwa kalaba eyo yali kwokya yes but it was a death sentence by burning no is death sentence by hanging nga lwaki bakwokya lwakulya olukwe bakulembeze which is treason. So naye ate ono abatunulira ku saidi ena akugamba nti bajulizi n'olwekyo abazira tujja sagala tubeere ku kibuuzo nti abazira yani abaliwo abasalawo omuzira kati tujja kusanga nti Ssemujju nga bikyuse gwe tobaddeewo Ssemujju okujja ng'ayambadde bw'ati atugambye nti abaddeeyo aba PFF ewuwe mu constituency ne bamukubira essimu ne bamuyita n'agenda ng'amanyi lukiiko lwa PFF lutonotono naye nga baategese omukolo nga badeclarinze Ssemujju ng'omuzira waabwe. Nkuba essimu yange gye yayisimu gimulage abantu abampadde messages okuba omuzira waabwe. Kati guwakoze eki ono namuweerera yali avudde mu ssomero agirekewo yali avudde mu ssomero mu P7
ng'alemeddwa nemuweerera kati ze pharmacist Ssemujuba mudeclarinze omuzira ne bamuwa n'ente gitwala mu kiralo ky'abaguma ate nte lwaki bambonyabonya agambye agenda gikuwa ogirunde naye ente buli lwogireeta wafe okuhereka bw'ogireeta ng'eriemu ebeeremu teyeyongera bwezityo bwe buwangwa ate ebeera etyemu buli lwoleeta ente n'ogimpa ng'eriemu ebeeremu era bw'ojja kukima okimiki nze segenda gikima ngenda kusalira sente zakumpa buli mwezi ampuliriza lutindo nkomawo bwe nkomawo njagala kuva ku lunaku lw'abazira very briefly eriyo issue ebadde quiet under the radar naye eri interesting waguma ekintu takizeemu otutwala kapaalo Museveni agaye tugenda kukulaakulana baguma kyamwokyeza buli omu akuŋŋanya ekisawo omwana atwalira sente omugezi Sebagala yabagamba kingayagala wanna kaveera kati buli aba mukulembeze abaako kyabagamba kati mwagala sirike nebwoba gwe ng'oli wakaawo nga bakugamba nti emmere teriiwo bw'oba ofuluma ogamba kati tutaloba ekyokukola awo wenyini wengenda okudda nogenda nosala amagezi nogenda nosala amagezi awo wenyini wengenda okudda ekonome ekola bulungi mu bigambo bya president byonna bye yakayogera bukyanga zitalimba nzija in fact kibazo mu nsi ebitundu 9 ku 10 eby'obugagga biri mu ngalo za abantu abali wansi wa 10%. In fact eri mu 1%. Bakugamba wano aba Bank of Uganda okimanyi statistics okyazijjukira abantu ababeera n'akakadaka kamu mu gundi ku account yaabwe abo be balina account abatalina account be basinga obungi naye n'abalina account abasibeerako n'akakadde ne kamalako ennaku 7 ampuliriza nkomawo ekibuuzo kiri awo president aga nti the economy is doing well obwavu abulwanyisiza akyabulwanyisa ne mu kisanja kino mulimu ebiri basic wiki eno Ssemujju asanze awo Kanabi's biggest concern eri kuba interns aba sawo Kanabi yali munnamawulire wa Shariat yali editor wa Shariat aga nti ye concern ye eri kuba sawo aga nti at different levels the biggest intervention in our medical facilities 60% yaba medical interns Mwami Museveni mu bbaluwa ye nyini gye yawandiika ndooza emyaka bwe mba siri mukyamu giri ena emabega yalagira naga nti omusaala gwa dokita asookerwako bwe gubeera $4,000,000 give the intern half as much kyekimu ne ba nurses naga nti tuba maintainingira era bwogenda kufuna sente along the way government yataninza around two things. One, ega nti tetugenda kubawa that allowance to the interns. Ekyokubiri tetuyina housing for you. Ekyokusatu abava mu private universities mwina n'okusasula okubeera ba medical interns in a public facility. Minister wa health aliko naye yarwana ku nsonga. Lutindo wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira. Richard Baguma ne yali munnamawulire wa UTV kati lobbyist kati Uganda advocate nenya teeka lya mwenge likomawo simanyi oba Ssemujju obadde mu parliament obadde ne passport emyufu yaki obadde na service eyakiraga ko ne service ni olumu nkozesa na ya bulu ya muntu wa bulijjo Baguma ina tena kye bagigabirako uyu Baguma beera na myufu kati ye diplomat alabirira diplomatic Baguma alinga muganga ayina myufu kati ola ayina diplomatic interest za Uganda zalabirira kati mwengandi Baguma ye definition si former journalist kayungirizi lobbyist advocate yabeera ki kati nga bwe najjanga nembegayirira etteeka lya Taabalite muleke etteeka lya Gunde erya CPD kati ndi kulya mwenge nzija era nkusubiddwa naye
nkoma mu parliament baguma very briefly ensonga y'aba interns ne medical structure yaffe kubanga by the way one of the other interesting things may also be by the way but it's an interesting one government ya Uganda mu strategic plan ya Makerere University yasaba okukola ebintu bibiri. One, okuzimba standalone dental school e Makerere. Ndoza gate bagiyita Eastern Gate era bagizimba. Ne ba relocating teaching ya dental surgery n'ebigenderako byonna ne babizaayo Makerere. Mulago nebeera nga kati erina kurirayinga kuba staff bayo. Mulago is staffed I think at about 49 okay. Kati nasigala nabo kati ekyokubiri kye bayisa mu strategic plan ya Makerere is Makerere is going to start a teaching hospital edirie ndoza ligenda kubeera wano kulwega yaza wali estates za Makerere Kabanyolo oba Namulonge baagala kuzimbawo teaching hospital obweraliikirivu bw'abali e Mulago nti bw'okola teaching hospital n'ogitwala n'ogiteeka eri for human resource obeera ogisengudde. But talk about the interns. Interns basasulibwe gavumenti egamba tekiri sustainable tesobola kikola bagenda basasula because ekyobutasa basasula tekiri sustainable. Kiro ekitali sustainable obutabasasula tekiri sustainable so nze ndowooza bagenda basasula ekyo kyendowooza. Bano ba minisita b'ebyobulamu nabo nga basoma ensonga emu yali ebatawaanya. In fact nzijukira omusawo mukwano gwange yali minisita waffe mu Gildi kati yali Botswana I think ninga ensonga emu yamuleetera ebizuweera yali ensonga y'okukulembera ba intern. Ba intern bw'obajjayo Mulago bw'okola medical school y'e Makerere ba intern n'obajja Mulago si ba intern boko obeera ogyeyo okuva ku third year okutuuka ku olinga agamba nti ba house officers olinga agamba nti ensambya tewali ba intern yebali obeera Rubaga n'olwekyo bano abali abo bw'obajja n'obatwala ba intern abalala bava awalala bwe bali bangi bajja kugenda e Mulago bajje basomereyo absolutely ensonga y'aba intern terina gyegenda. So government kyesobola okukola kwe kwekaza ate bayeekazizza nigamba nti tujja kusasula abo betusponsoringa abali mu public universities. Actually currently bagamba nti abali mu public universities bo tebajja kusasula kukola internship. Proposal eva ku Ministry Health egamba nti gwe nga bw'obadde osasula okusoma ku KIU Medical School okusoma kwa UIU Medical School oba ku UCU bw'ojja mu ddwaliro lya government tusasule n'okusasula. This is part of your training. Yeah, because you see by interns abalala bonna ereswe tebasasulibwa anyway. Naibana aba intern abasasula aba intern abalala tebasasula ba intern lawyer ani abasasula ba intern journalist interns yali ensasula ne wali mukozi wali tolibana nali intern wali tolibana kubakaze nange rudi Uganda teyatusasula nenzi monte actually fina kusasula so kati ndoze private institution ne public institutions tezikusasula mbwa kwa was intern wali ba intern abali mu foreign affairs wali abasasula ne abasawo bo lwakuba be bawaniridde ebyobulamu ebyobuweereza by'ebyobulamu kinva ngamba babasasule ne practice abalala wonna ba intern tebali tebasasulibwa naye bano bagenda kusasulibwa ku mulundi guno. Bili byogamba tewali sente ez'omboozi sente zigenda kulabika babasasule naye nze kinandyagadde nti ensonga eno etereebezebwe toleke kubeera nga buli mwaka tubeera okusika emigu ku nsonga y'aba intern. Ba intern bano 12 oba bali meka sente ze beetaaga ntono okubasasula sente ntono buwumbi 2 oba mu bimeka izo sente mu government mweziri n'olwekyo eyo gundi kati ono gwe bawadde obwa minister bwa health bwa state
era ensonga gye yabeerangako nga akikulembera akakiiko k'ebyobulamu ku parliament kati kizze kiri mu ngalo ze ne minisita we yakulembera n'okulembera okwekalakaasa banne n'olwekyo nze ndowooza eno ensonga yandibadde ng'eterezebwa ne kiggwa because sente ze beetaaga kibazo si nyingi so siraba lwaki kyova olaba. So at what point does President Museveni walk backwards? Kubanga ebbaluwa ye teyinaako egi withdrawing naye ate waliwo position empya ega nti awo tetusasula kati tewali asobola okubakanya ebbaluwa ya president eriba position ye zombi zize tesobola kubanga yawandiise gunogamba tisijja kukikola ngani kitegeeza n'empya yiye kitegeeza n'empya yiye semujo kiri just costly strategically eriye yabaza obubi oba ultimately oli bwatunuulira the now and the future agani tekiri sustainable bw'otunuulira ebyobulamu mu Uganda n'ebyenjigiriza nadde nsoma ripooti ya World Bank Human Capital Development mu Uganda eya December 2025 nga World Bank egamba nti Kenya eteeka ssente nnyingi mu byenjigiriza okusinga Uganda. Fact ngegamba ffe tuvuganya na South Sudan ebyenjigiriza olumu ne Rwanda ne Tanzania tusinga ebimu tuli wamu. Mu ripooti yange gye nakola ku budget nsonyiwange nakuveeyo because by intern bali both byabulamu na byakusoma. List gye baatuwa mu Ministry of Education nga staffing levels busitema ndowooza yesinga okubeera obubi nene busitema nayo teriyo medicine nga kuba staff bebaagala balinako 10% ebusitema ne batugamba batukkiriza okulikuruutinga tuba tunadde kulikuruutinga ne batustopinga. Universities endala zonna Makerere 37 42 kyekiri ne mu busawo kati n'abakugu bennyini be bateekwa okuhayaringa okusomesa nga tonaagenda kuba intaani kubasasula n'ababasomesa bennyini tebabalina tebakyawera mu malwaliro. Nze proposal yange luli emabega we twabeerera ku byaba intaani yali egamba nti internship bagincorporating emyaka abaana gye basoma balekera ono giyita internship bibeere mulimu basomera nga biggwa lumu kubanga abaana bakola medicine bamala emyaka 5 ne bagraduatinga n'okugraduatinga ne balyoka bagenda nga balooya ku internship. Ffe twagikola nga tuna graduatinga wagenda nga okufuna degree nga internship ku monitor wagimala dda nga biwedde bakuma byaluganda bawajja byaffe twagenda nga tukyali bayizi naye bano bamaze okusoma ne degree bazifunye balinga balooya kyovula obumanyirivu bwabwe bwe bukola ne mu malwaliro almost balinga abatasoma balinga nga abajjanjabi obujjanjabi abantu kubanga wali emabega babadde mulago nga basoma teriyo yali asabye kumusasula naye kati mumaze basomesa ne mubawa ne degree ne mukakasa nti bano bagraduatinze mu medicine naye system eyo simanyi yagireeta njala nnyo okumanya kyeyongera kuba abaana abasoma medicine bwe bamala second year okuva ku third year babeera malwaliro biki bye batayigirayo myezi emyaka 3 ebibateekesayo guno omwaka omulala gumubaga nti kati basasule ni buli mwaka ntubeera tebalina sente zibatwala kusoma libali bafuuse group oba 3 zitannaba kugenda kiki batasobola okuincorporatingira mu kusoma because njagala poliisi bweba ekyuka bagaye nti ebya internship eri tugijjeewo oba kosi bagifudde twasoma Makerere emyaka gy'abange 3 gya mass communication kati giri ena bagaye nti emyaka gy'abaana egy'okusoma gifuuse 6 eyo nayo propose ebaddewo kati bino biveewo tuyinza gamba muntu nti omuwadde degree n'agifuna Peter n'agraduatinga
n'omutwala mu ddwaliro bano ba intani ebiseera ebisinga kuterebakuba tebalina nabasawo bebateeka okusomako kuba singa byali nti olina kwakira n'omusawo n'amusomesa naye babeeramu ndowooza 80% time yaabwe nga bali bokka bebali mu kujjanja waliwo emulaga baatuuka nga nearly 70% ya services z'emulago eweewa ba intani. I'm not sure it has changed. Kakati mulimu bwe bayita ba senior house officers ne bwe buzibu gavumenti bwetuleetera ekifaananyi kyetuwa tulinga nga aboogera n'abaana b'amasomero nti abaana baabo basaba sente ne twogera n'abantu abaraninga wards emulago ne bajjanjaba abalwadde maama wange lumu yamutwala emulago naga abasawo b'emulago nga bakola nnyo kati bambaddeko bangi naye nga bayintani be bali mu kumujjanjaba naye nga bagatta amagezi. Nze mukyala wange omwana gwe nasooka okuzaala unfortunately yafiira emulago naye abali bamuzaalisa nga bayintani. Dokita ebiseera ebyo erinnya Kandireke yali akulira gynecology department ey'Emakerere n'ey'emulago nga tali nawo tuli mikono gya intani. Oyo kyobe naye yali gyali ndowooza nga naye akola intani was my neighbor mu Micho. Kati bwe babeera nga obuvunaanyizibwa balina bwebwo obwenkomeredde mu malwaliro tulina engeri gyobaclassifyinga nga ba student nga ndi batandika okusasula simple. Toddamu ku consuminga services zaabwe musigale nga mubasomesa mugende tosaba byabwereere basome emyaka 6 babasomese amalwaliro bagabeeremu kubanga nerine enjawulo eriwo nti wabeera mu mwaka ogwokusatu ogwokuna n'ogwokutaano babeera bali mu kuyiga ku basawo kati wano mubateeredde bali mu kujjanjabira abantu ogende nti abajjanjabe babwereere kuba abakyasoma. It's not possible. Ate sente size ezibuze Peter. Sente zisasula abaana ba intani zisoboka okulabikira ddala bulungi naye gavumenti priorities zaayo kiri kyebadoga president kyaga nti economy eteredde biki oyaga nti ku economy eteredde bweti otandika otya okukayana n'abaana ku busente bwa internship. Kizibu kutandikira kuli okubayita abaana abayizi abasawo n'aba TVM nga bambuza naku lweggulo nemaga sente ziri mu budget ntono naye ate zikwatibwa kati nze I keep asking myself Peter abantu abali mu gavumenti kati emisaala gyeyongedde kababeera panisi kutebasasula nga $3 bali mu 218 wakyaliwo justification bagulira zirandi kuluza n'obaterangamu n'amafuta. Twabadde mu budget committee ne batuleetera vehicle utilization report ez'ebitongole bya government URA Intelligence Authority nga babudgetingira emmotoka $1,800,000 omwaka 180 what kukanikako n'amafuta naye ate empya sinkadde nga zino ezaffe. Wait, semujusi nategera 180 what million nga zikola kati emmotoka baba bateekamu kuba kati mu budget y'omwaka ogujja tuyinamu ogula amafuta ga billion 3 n'okanika emmotoka billion 2. Kati bwogenda mu details buli kitongole ekisaba sente z'okanika motoka n'ez'amafuta bateekwa okuteekawo budget bakuba tulina emmotoka 4 tugibalidde amafuta bwe gati n'okanika bwe kuti naye nga buli unit nti balina Land Cruiser bagibalidde okugiddaabiriza $1,800,000 olwo n'ey'ebibiri. Next time ngenda kuleeta wano report ya Financial Intelligence Authority ne ya URA $2,800,000 nina bwe nabuuza ndi emmotoka enywa amafuta ga $1,000,000 bw'etandika okudduka financial yange etandika tesirika ne ku weekend mugivuga mpaka ennaku 3-6 eganywa etya. Kati kyengandi gavumenti abantu abali mu finance otuukawo olwuga ndi watuli kuki billion 3 mafuta billion 2 maintenance kati noleko gatako non-travel allowance zimunafuna ne bakiriwa abagumu ogenda okucheckinga ku nteye waabwe ali mu kimotoka ekinene kiriko dereva bamusasula bamuyiriddemu amafuta ne bwe kinaafire wajja kikanika nagandi kati non-travel $1 trillion.
gavumenti esobola okukyusa ate Museveni yabyogerako n'agamba ne gurupu ya Saleno endaze mu budget mulimu biliyoni triliyoni 7 ezo ngenda kuzijjamu teyajjamu yadde 10 kati That's how the economy works. President yabadde State of National Address n'agamba ba parish chief bavuga amagaali kati ye mu budget omwaka guno nabyogera ko babijjamu bali bamutedemu nti ayina convoy motoka 7 nga baziclassify nze tayiwa yangamba senior kituufu ne mga kitabo kikino bataddeko convoy motoka 7 tuenza kuvuga motoka 7 nogamba parish chief nti kuvuga kali ampuliriza Lutindo